mwe mweyitaki kadamage control kabafuukidde akabasa bagezaako okukakasa temujja kakasa Haji yazina kugambye kuliko n'oyo omukazi atafaanana kubeera ng'anaaba buli lunaku awogganira buli omu oyo. Oluvannyuma lwa Haji Ali okuweebwa beyiro, Hajjati Zuura ne ttiimu ye yonna bakakasizza nti bagenda kutandika okuta obutambi obulimu obujulizi obukakasizza ddala nti Haji Ali yakabasanya Nisha. Ku bukamu ka audio kengenda okukuzannyira essaawa eno ke ka audio ke baasoose okuta mbu kalimu obujulizi obwongera okukakasa nti ddala Haji yali akankakuzannyire n'oluvannyuma tweyongere maaso. Gamba nti nganse nnumwa omwana ekyo kigambo wedda nkikugamba emirundi nti nnumwa obulumi bw'omwana bwe yatuukako. Nange oyo Zafalani yayogera, oyo Zafalani. Tusaba tuteese wabeewo embeera ekkakkanyamu. Tekigamba Hajjati. Newannafulawo kyetagamba nti Hajjati obulumi olina bungi nnyo naye nsaba okkakkanya. Naye obulumi obulina kulwanirwa mwana wo. Yes, ekyo nkiwulira. N'ekyokukkiriza Hajjati okuteesa okuŋŋamba nti Hajjati tuteese nga bambadde nga muŋŋamba nga ndaba tukkanya teri kuvumagana teri kuyombagana tuli baawamu ba Luganda kitegeera ng'embeera eyo tennayingiramu kubanga mumanga nti Hajjati ne Haji ng'ali mu kuba ssimu tolw'embeera eriwo nga bwe yantuusa ku kizibu bwe kiti tutule tuteese angatte nga sirina kyonna kyensabye nze nga kyenjagala kati embeera gye nasanze ku poliisi ne gye nawulidde eva mu bantu ab'oluganda b'omwami abakyala n'abaana yanjawulo ndala nnyo n'abakozi baako okitegeera okulowooza nti oba oyinza okusago nga banyigirizibwa oba balowooza nti oba nga bw'okyogedde okitegeera bakyala ba Haji nti nali saagala bajje naawe. Yes, Dash. Okitegeera Hajjati. Era n'olwaleero ndabagambye tebajja. Ampulira bulungi. Twavudde nga tuteesezza n'abaani abalina okuddaawo. Ko tebalinaawo mugaso. Ojjako okujja okuzimbira. N'okunsooza n'okukola buli kimu kyonna. Hajjati omuntu akuyitako n'asooza n'akola kyo kitegeera. Okunda kugamba embeera eyo ey'okuyisaamu amaaso n'okwogerera obuntu bw'oyinza okuba nti tewawulidde naye oyinza okuba nti walabye obwedda mbuulira obumu tegeera gisonyiwe naye wabadde ogisuubira nga badde sigisuubira ekyo kyo kankikubuulire naye Hajjati bakyala ba Haji tobuuliza nti ndo bayinza okutegeera ebituufu naye baba babitegedde okitegeera ng'oli mujja waabwe ekyo oba teweerabira ate toli muntu mukulu nange ndi mukulu atuukira ebigambo nga bituufu naye baba babitegedde bayinza obutaagala kubitegeera kubanga ng'oli mujja waabwe okitegeera Hajjati baana abalala b'oyogera baana ba Haji era nze namaliriza nayogedde nabo oba wafulumye bwoti n'otwaba ne ka meeting twabaddemu eri wakalabye abalengedde nga tutudde eri ku madaala eri naye mbagamba mmwe eno embeera gye tulimu jjukira kati bano abamu abantu baana bato Hajjati nga bwabadde obalaba eno embeera gye tulimu ebeere ya bigambo bitono nnyo era nze simanyi lwaki mwaze ne wano kitegeera kaakati njagala mwogere mwagala ki ekitegeera ne bagamba twagala Haji ebiteeso nga bwe byateeseddwa biba bitambula bye mwatunyonyodde ebyavudde mu miitingi lwaki okukyusa kujja
okukyusa lwaki kujja okutegeera kati okukyusa okwo endagaano eyo kwana ne Haji yabadde tagyagala teka abantu butagyagala ne looya yakyogedde yabadde tagyagala kati nga embeera eriwo yabutayagala kuddamu kuwandiika kiwandiiko nga Haji agamba nze nawandiisa ekiwandiiko kyaba mmwe nyini nannyini mwagenze ne mbawa olukusa mugende munsalirewo nga mutudde ne Hajati era ebyo nali mbiddamu wali nembibagamba nembagamba twagenze Haji n'atuwa olukusa olugenda mu miitingi eyo tukole ebintu ebyo nga bwe byakoleddwa tewali kyakoleddwa nga kikakibwa Hajati era tewali mu ndagaano bwe kyakoleddwa nga kikakibwa wabula twagenze mu lukiiko tuteese saidi ya Hajati ne saidi ya Haji kitwale Hajati nti Haji yabadde atudde mu olwo olukiiko ekyo nkimanyi nga mwoli nze nga wendi abantu bonna ne bataalibaddewo nga ndiwonze naawe ne seeka exactly saidiyo kyabadde kima maluya ne bataalibaddewo nze ebigambo bye nabadde njogera Hajati era ebigambo bye njogera biva mu Haji okitegeera biva mu Haji era ekyo kyonna kyonna kyolaba mbeera nsazeewo biva mu Haji si kyakunyigirizibwa si kyakulumizibwa sikyati Hajati obwenkanya tubwagala tereevu mukwano gwange andaba ku mukutu Jika Media akwokyali era nkubuuzaako n'enkwebaza n'egyo gyonna agyotusizaako engalo olunaku olwaleero. Audio eyo gy'ova okuwulira nti yeemu ku audio tiimu Hajati Zuula ne Hajati Zuula mwennyini ze baasazeewo okutandika okuta mu bo kye baatuumye ekyokubeera ng'olutalo baluzizza mu bantu era balujje mu kooti bagenda beera balutambuliza mu bantu nga batabu audio obufaanaganako bwe butyo okusobola okwolesa omuze gwa Haji Ali ogw'okkabasanya abaana nga mbaana mwe muli naani nga mbaana abo mwe muli ne Nisha. Kakati njagala gwe owe judgment yo okusinziira ku audio eyo gy'owulidde oyina w'owulidde wonna nga waliwo obujulizi obukakasiza ddala nti Haji yakabasanya Nisha. Njagala tugende mu comment section audio eyo tubeere nga tugikubaganyaako ebirowoozo. Ebadde mpanvuwanvu eri mu dakika nga 13 naye ngitemye nembawaako ebyo ebibadde ebyaki ebibadde eby'omugaso wembadde nsuubira nti oba obujulizi we buli lwakuba nange mbulinze nga sikola ki nange mbulinze nga sibulaba. Kakati nno aba social media in-laws nga bwe mbamanyi era beebuuza ebibuuzo bingi nnyo nti lwaki buno obujulizi abuleeta ku social media lwaki teyabupresentinga mu kooti lwaki mu kooti yatwalayo enkumbi twawulira munakatanda yali akatwala lwaki yatwalayo enkumbi n'akatanda ng'akimanyi buno obujulizi busobola okumutaasa. Ba social media in-laws be bakola ki be bali mu kubeera nga mwanatu babyebuuza ti buno obujulizi bwandiyambye nnyo nga babuleeseewa nga babuleese mu kooti naye wano ku social media saawa eno tebukyayina kyebuyamba kubanga abantu tebakyamwesiga Hajati Zuula ye ng'omuntu. Akageri gye kyali nti audio yasooka yagyeditinga yasooka n'atuwa audio yasooka ngeri edited nga gyemu ebintu bingi nnyo baganda ba Haji Ali bamala kuta audio entuufu ne tulyoka tumanya nti owaayi eri yasooka bakola ki eri yasooka bagyeditinga bweditinzi. So saawa eno ba social media in-laws bagamba audio zino tezikyasobola kubatengula mutima oba tezikyasobola kubakyusa kuva ku ttiimu eya Haji Ali ne badda ku ttiimu eya Hajati Zuula lwansonga Hajati Zuula aliko question marks nyingi tine audio ze yasooka okuta
zaali edited. So tuli sure tutya nti zino zote ziri edited. Si bigambo byange nkujjukiza, bigambo byaba social media in-laws. Naye nga nkuzizaayo ku mulamwa, nkusaba ogende mu comment section. Nkimanyi audio ezo ziwulidde bulungi, naye engeri gy'oziwulirizaamu olina ky'owuliddemu nga ddala kyekuusiza kukuba nti ddala baleese obujulizi oba obukakafu obukakasiza ddala nti Haji Ali yakabasanya Nisha. Olina ky'owuliddemu, tugende mu comment section tubere nga tugikubaganyako ebirowoozo audio eyo. Basuubiza nti audio zo bakyata nnyingi nnyo, mpitirivu nnyo, era mugenda kubeera ng'essaawa yonna muziraba. Waliyo ne gye batadde empya, omukyala Fifi the Queen eyakutte ttende eyo ey'okubeera nga ata audio ezo. Kakati waliwo n'empya efulumye, ngenda kubeera nga njibazanyira mu vidiyo yange egenda okubeera nga mwanatu eddako. Naye nga ensonga bwe zityo bwe ziyimiridde, oluvannyuma lw'okummibwa bbeeyi, oluvannyuma lwa Haji okuweebwa bbeeyiro, bo basazeewo nti kati kooti bayinza obutagifunamu justice. Omusango kabaguleete mu kooti yaki? Kabaguleete mu kooti ey'abantu. Era bwe baguleeta mu kooti ey'abantu, basazeewo kutandika okuta audio ezifaanaganako bwe zityo. Mbuzongera okukakasa nti ddala Haji Ali yakabasanya Nisha. Gwe audio nga bw'ogiwulidde, okonkuludinga nti waliwo wonna wonna ekiraga mu eyo audio nti ddala Haji yakabasanya Nisha. Zino nno z'ensonga lwaki Haji Ali bamuwadde bbeeyiro, kubanga obujulizi bwe balina si bugumu kooti kweyinza okusinziira mbwe emme Haji Ali bbeeyiro. Kati bwe obumu ku bujulizi bwe balina, njagala ogende mu comment section obuweeko endowooza yo. Kale muzikirize.